Mama wa Segini yajja ko natukyalirako. Talina kyangamba nveeko. Bamulemya mulamba okuziika jjazza ngamba ki. Segini yavumanga mujingo buli lunaku. N'agenda n'akubakanalira ndi basimula obutebe n'akuba mu bukalu. Yali agenda na mutwalira omufuku kyaki kala jenze mukwate muwala we mutwale wa bujingo mbona yagala sente. Ndi musibo bana nakatuli ku mutwe. Abantu beda mejinga bokka. Yali ludda walu yogama ku mwana nti va ku musajja. Yakeranga wa bujingo. N'akubakanalira ndi. Bwe baba bavudde mu kusaba nako obutaba ashazi basimula banange mu muntu zete mize bwe tuogeranga mazima tali bibera bivumo kata zaya gala sente babujingo nze mukwate mutali wabujingo nina kukodda meji please njagala okutegeeza mwe naba ina duwa simanyi abayine nyimbe simanyi banesimbyewo kano kalango kanjawulo ndetana nze kanzu mingambe munene nnyo buli muntu yesimbyewo njagala okugamba bino ngandira udandikiriya munveeko Sirina bagagga bengenda kubawa. Sina wa mugaga gwe nkutwala kwesende kwatana kulagira kwesimbawo. Mundeke. Mama Fango ni mukambwe muko iranga owulide mbu mama mugenzi Segirinya yali agenzeyo ndowooza wambu yali ayagala mutwale wa bujingo awo simanyi naye owulide nga mukambwe muko agamba nti mbo mugenzi yakubanga obutebe ate nga twawulira ne gundi naye Pastor Kenyini nga naye agamba in fact ye yatandikirawo n'okuseka Segirinya nga tanafa so mama ndowooza oboolyawo ye byabadde tabimanyi nze naawe ate olutalo mwalutegedde lutalo lw'abafuutu soja n'ekisa kya Mukama oba bamuyita kisa kya Mukama kisa kya Mukama yavuddeyo n'agamba n'alayira nga bwagenda ku offices mbu ajja agenda ku offices za NUP akole ki bibino ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawe ekirabo ky'emmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muri kiiko nja kuba mbawonde ekirabo ky'emmere ekibamala kyendeetera abanuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawe ekirabo ky'emmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muri kiiko nja kuba mbawonde ekirabo ky'emmere ekibamala kyendeetera abanuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawe ekirabo ky'emmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muri kiiko nja kuba mbawonde ekirabo ky'emmere ekibamala kyendeetera abanuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawe ekirabo ky'emmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muri kiiko nja kuba mbawonde ekirabo ky'emmere nange oba omwami ono alikula ddi kwegamba ebigambo ebimuvaamu sometimes weebuza n'okwebuza n'ogamba ye abange ali kuki naye ng'ebyo ebigambo bye wabula abaana nabo bamwanukudde bagambye osaaga nzize wano okulabula nzize okulabula kisa ky'amataku kisa ky'amazzi kisa kya mbizzi simaya kisa kya Mukama gwe gusajja gwalina ogubuto ogukulinga ogwa ggomo w'embizzi alina ogutwe ogukulinga ogw'ensujju mbwa ggwe kisa ky'amazzi wagambye ogenda ku kitebe kya Nuupu oyonoonewo gendayo okikole gendayo kikole oba weeyita omusajja gendayo okikole kisa ky'amazzi kisa kya mbizzi wali ali embizzi yonna n'ekusirwaza n'ebiggomo byonna obirya gendayo kenaakukwatako mbwa ggwe onookajjuutuka
ensinga tuvuddeko bambi tudde ku mboozi ya Rovin omwami ono be bamu abali ku kakiiko ka NUP akabyokulonda naye nga yakwatibwa n'atulugunyizibwa yakubibwa bubi nnyo eriiso. Bambi yayogedde mu kwogera kwe ng'olaba n'amaziga gamuyitamu. Biibino bano abasajja si bantu. Bano abasajja tugamba nti bagezi naye si bagezi. Tebamanyi na vote kyeki. Ebibuuzo ebyambuuziddwa bannange bano nga banzizaawo nzekka mugenda kukozesa ki mu kalulu ka by election, which application era ani agituulako. Ekibuuzo ekyokulala bwe mubeera nga mukola voting lwaki temukozesa primaries naffe ne tuteekamuko ku bantu baffe kubanga tubaagala. Kakati ekibuuzo ekirala naye basajjamu ab'ebyokulonda amagezi mugajjayo agafuna ba candidates ate ne bawangula nga temubatte mu kamyufu. They are not knowledgeable at all. Mukyo waliyo abaana abamaze emyaka 2.5 nga bali mu go down. Kubanga ffe batadde mu kaseero kalala naye mu go down omwana nga obawulya bakatikkiro bamaze emyaka 2.5. President, abantu abatukubye tebatukuba lwakuba tebaagala nnyo twagale kye tuliko. Batukuba lwakubanga tulina okukikolera ddala mutuufu bwakyo. Ekyo ekinkubisizza. Wallahi tuleta laye mboke badde nkubibwa badde ngamba lwaki mukola nga abasaaga. Bwemba musazeewo okukola parade mugikole nga parade. Naye temukola nga kifaanagana. Lwanyaga Alex Lovans ddala ggwe lyabakama w'eggwanga eriddako nti ye. Bale naakulya ebyokulonda nti ye. Kati ng'oba olumu abulwa ennaku eddamu okukuba. Kino kyekisinga okubaayo. Lwanyaga bakuba embooko nyingi naye bazikubira munda kubanga mu interrogation abaliyo banyankole. Wansi abakuumayo, they are northerners and the easterners. They are friendly to us. Wansi abakuumayo, ba northerners and the easterners. Abali eno waggulu bagamba nti batula mu office abakola interrogation. They are the bosses who are fighting for the regime to be. Abali eri wansi they are friendly era batulimu. N'abaana abange batulimu. Naye okuba kwabwe kuva ku musiwa nti bw'avaawo Museveni nabo bagenda. Kati balina okuba okola ekituufu. So kitukubisa kwe kubanga tukolanga ebintu ebyokusaagamu. Mr. President, nga bakyatukuba olw'okuba ab'ebyokulonda batukutte wamu. Ekyankwasiza ennaku nempulira nga njagala okukaaba mu mutima wadde nabadde nkaaba kwe kubanga eno waliwo betufiirira nga bafaanagana nga bali abatukuba nga batutunuulidde wano. Nga balinze kukwata kaadi bagende beegatte n'ebali okutwongezayo emyaka 10. I can tell you this, Mr. President, mu maaso g'omusajja omunyankole yaŋŋambye Lovans Alex Lwanyaga tonnabakola mbaga nti ye. Nga bwe tannabakola mbaga tubongedde emyaka emirala 10 nga tunnababbawa buyinza. Naye bwe tukola embaga ate bagala tukoze embaga. Therefore, they don't have any reason lwaki bakola ki batukuba. Naye nga bagenda okwanguya era tugaye waliwo bacandidates batugaye nti abo batuweere kaadi kubanga balungi. How dare you as a soldier oli mukukuba kula ekyo kyenkola ate olina gw'oddamini ng'akwate kaadi y'ekibiina ky'otayagala. Therefore, for as long as I live, I will do the right thing. Kwanza natuuse ne neebuuza nti oba waliwo omuntu gwe twaggyako ssente oba balowooza nti yatuweere twamuggyako ssente tugendera ezijulira. Not at all. Batubuuza lwaki tuli bagezi naye obugezi nga tunabukozesa kimala kukyusa gavumenti. Ekisemberayo ddala mwenna abakuŋŋaanya abali wano abatulaba nga tumulowooza nti tuli mu bifo ebyenjawulo era by'amaanyi nga bwe mutugamba oyo w'amaanyi oyo w'amaanyi naye bino byetuyiseemu era bitufuula ab'amaanyi mutusaasire busaasizi naye tulina oddibeera. Secretary General, Mr. President, we cannot be leaders that decide for the cards of the leaders abagenda okuba bafulagabya n'abasigadde nga batuwana bafamily members bange bamaama babadde wano
ngaye munkubira essimu nga mugamba Kyagulanyi yatwagala n'atuwa obuvunaanyizibwa obugaba kaadi n'ebyo ebizze mbiyitiddemu bya job hazards. Nze sirina gwe nnenya, sirina wadde president waddani kuba nasalawo nzekka. Ekizibu kyokka kye ndabyeyo it is banoonya ani ya convincing okuyingira ky'olimu. Who convinced you? Ani ya convincing? For as long as you stick to your ground, nti nja kwagala kwange na kusalawo kwange ebisigadde bya kubuulirira. So mukulu wa Iswa mwebale mwenna amazima tufadde batuleetako ku buntu nga mutuweereza mukulu Alop Joel Senyonyi olunaku lw'oyogera lwennyini osoma amannya gaffe baatuleetera ne batulaga nti baboogeddeko ekitegeeza mwe muli banjawulo era amanya nti tuli bakomishona emboko ne zikendeerako si bwe kyali ne zikendeerako kubanga batandika okugamba oyo komishona mukwate bulungi mu gavumenti eddako tuyinza omusangayo. People power. Ndowooza ebigambo ebyo bikaabya amaziga naye ate ne bizzaamuuko ku maanyi. Ayogedde wadde ng'olaba bambi musajja wattu yakubibwa naye akyali mugumu nnyo ate nga munange tweyongerayo nga tweyongerayo Namukasa mbo bumukeeredde mbu Kamiliyoni yagambye tagenda musonyiwa amwetaaga mabega w'emitayimbwa. Kamili nga amuteereddeko she's going to jail. Tewagirabyeko mutyaba message baagitulaze twadde ne Shalom twabadde ne she's going to jail. Yasose mugambo mbu yamugani mbu ayina omusindika ku kisenge have to push her to the wall. Kati message gye nalabyeko n'amaaso gange she's going to jail. Ngamba bannaye mami sinza atagendangako ku women's division ye Luzira era tulina we twatuuse ekiro nga tunywa tugaba bannaye kano tukanywera Namukasa kati simanyi bambala pinaform bambala pinaform Era bwetyo bweri era nga bwetambula birungi si birungi. Ate nga nze neeyongera okuba nga ngakuwa era nja kuba nga ngakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Basajja Mivula avuddeyo n'agamba mbu ye yeetaaga kyenji naye mbu kyenji agiwadde ani talabawo muntu gwasobola kukwasa eggwanga lino. Kino kankyogere ku mpewo oba nankwata bankwata. Njagala enkyukakyuka. Njagala Mwami Museveni awummule. Nesinza kuleeta bantu ba Bobi Wine nti basikire Mwami Museveni tewali njawulo tuba tetone kye tukyusiza. Nyanzi gwe mulaba Nyanzi abadde mukozi wa ISO agezampa wabiri ekyo ate ekyo mukisale mukiteekeyo. Nyanzi agezampa wabiri President lekana Nyanzi muganda wa Bobi Wine abadde mbega wa ISO Nyanzi abadde niye mwani yabaluga. Nyanzi abadde mu NRM ebbanga lyonna abadde mukozi wa ISO kati batabukaddi. Mumanyi lwaki Nyanzi yamaze olunaku lumu tebinategeerekeka n'engeri gye bamukomezaawo nayo tenategeereke bagaba musudu abaana babakwata bamala ennaku emyaka ena. Nyanzi asulayo ennaku 2-3 ne bamuta kubanga waabwe babuuliridde mubuulirire njokera wakamanyiraako goli muntu waffe. Nyanzi mu bigambo byagambye abavubu abasajja abadde bankuba bagambye eti naye ggwe tetugenda kuyisa bubi kubanga gwoli waffe. Nikyo yakyogedde bwogenda mu bulango nga nkuweereza eddoboozi lye ate beera w'amazima ng'omusiraamu atali ambizi okazanye njakazanya nga Nyanzi yennyini agamba ekyamuwonyeza kubanga nze ndi waabwe bamugambye nti gwoli waffe mu ddoboozi lya Nyanzi. Nyanzi waabwe kyova olaba tebasobola mukwala. Okimanyi nti Nyanzi yakunga abavubuka bano bamututte kumubuulirira toyitawo w'olina okukoma kye bamugambye. Tewerabira nze nkiika ssebo nkiika mu bifo ebyo ebyawaggulu nkiika. Nyanzi Nyanzi twamukutte kumubuulirira tolina kuyita w'olina kukoma.
nga tweyongereyo munnange ekikonde ekinyoose Busega omukazi akutte bbaawe nga alina side chick n'abalumba n'agamba osaaga. As we talk right now, bamukutte mu bwenzi kati oyo main chick. Okitegeera? Sawa no. Ate bamukwatidde mu bwenzi. Bwenzi ati it's best. Wanange. Mwana mulenzi w'omalo Kiseka avuddeyo n'agamba nti bantu mmwe mwanvuma naye lwaki temwawuliza bye nali mbagamba kakati biibino byana mmwe mwanvuma naye temuswala kubeerawo nga mukontradictinga. Luli eri mwali mu defendinga babaka kati mubakuba. Lwaki mubakuba? Nti mukirabye leeti. Nze kye nalaba eri emabega myaka emeka mwe mukiraba kati. Nti bana abantu oyina kuba kuliyetingirawo pressure ne balyoka bakola ebintu nga bigendera mu favors. Bw'otaba kuliyetingirawo pressure eri akasente balya buli. Ekyo nkikubuulira. Abantu nalimba kuliyetingiddewo pressure era nga bagiina era nakati weeri. Yes, oyo Namboze yatuuka okwogera n'atugamba mbu okwogera ku mpuuga kyatukosa nnyo nga ayagala ku amplifyinga mpuuga kumuzza ne mukwatamu n'asirika kye. Mbokwogera ku mayiga n'empuuga kyatukosa nnyo ne mukwatamu kye. Okyawulira ng'ayogera gafula oyo atakwatagana. Golowooza statement eyo yali etugasaaki? Yali eyambaani? Oba olowooza yali takimanyi nti statement gyakola eyina gweyamba nga y'empuuga? Efuula mpuuga ow'amakulu ne mukwatamu kati essaawa zino mulabanga ali kiriini. Yes, ekyo gwe mugaso gw'okukwata mu bantu bano. Eno ensi ejjudde abantu ababi nga balina ebigendererwa bibi. Abantu bakolera ku ki? Ku mateeka. Oli n'agamba nti n'aliridde enguzi eno naye bajja kukola ki? Amateeka weegali bajja kunkwata. N'alyoka abeerawo nga talya mbuzi. Gw'ogamba abazungu bo si babbi. Nabo babbi naye amateeka gaabwe gakola era ge batya. E Uganda ensonga lwaki ababbi kubanga amateeka tegakola ku baki? Ku babbi. Kati bano bammemba ba palamenti abaffe oba be mugamba nti baffe balina okubeerayoko ne kye batya. Kubanga eri Museveni abasuulira ki? Emisanvu mingi. Kwata akasente. Omanyi bo kye bakola? Akwata $5,000,000 oba kawumbi n'akateeka mu nsawo n'aterekako $4,000,000 nga zigenda kukola gwa kumudifendinga senga waba wamwogeddeko. Va ku mubaka waffe, weesonyiwa omubaka waffe, togamba ku mubaka waffe. Nembagamba abantu bano tubakuliyetingirewo pressure. Eyo pressure egenda bazuukusa babeereko ne kye batugasa kubanga balina kye baagala kye tuyina be bantu. Bannayuganda. Ate bannayuganda batuwuliriza. Kati ffe twogere ne bannayuganda bwe baba baganye okukola bye twagala. Mwe muwoza gundi muleke. Omusajja omukulu yayimirira n'agamba kati awo tugenda kuzzaawaani bwe gwokuba. Tuzaawaani mazima. Ningamba omusajja omukulu alowooza bw'ati akola statement efanaganako bw'eti nagenza okulaba ate nga naye ayogera ababaka. Leka mbabuulireko bantu mmwe mumpulirize bulungi. Pressure ze tutedde ku bantu abo n'akatono k'olinga alabako okalaba lwa pressure. Gwe ssaawa zino Museveni buli kikolobero kyakola ozuukukirawo. Toli ku musaala. Naye omusajja akugambye nti ye alwanyisa Museveni agenze na ku musaala $1,000,000 ameka? Ana.
sente zetugaana zetugamba nti omubaka wa parliament mu Nsenja afuna atya miliyoni 4 tusazeewo tugambye agenda kale ozifune omaze okuzifuna naye era tulina kwegayirira okubaako nekyokola osigedde twali tuuse ku budde buno ng'abantu abo bonna bali mu fiya nga bakimanyi nti wetugaanira okuactinga abo abantu bagenda tukuba ne tuba kitole kuba ffe tunyigirizibwa temuli strategiki mubuukira reasoning za lakizale omusajja zaakoze program abatereddeko deep politics tobitegedde ojja oyiika mu video tojja bitegeera omusajja muleke osigedde naye mumbuukiddeawo mwefudde abavumavuma ate gwe gundi ate gwe oli mutono simanyi olw'okuba okola kalaivu simanyi olw'okuba muganda wange ze siri mutono entegeera yange si ntono osigedde ate abantu bawulira kati sawa zino muyimirira mutya ate kati sawa zino ne mulaga nti ate mukuba abantu be mubadde muwolereza kati olwani ani gwe muba muwa credit kyekyo kye tubagamba nti obulimba busobola okuwa wini naye amazima wini ey'akaseera naye amazima gakuwa wini ey'olubeerera ekyo nkikubuulira kati sawa zino mugera kunnenyaki abantu abo tubakube bakolere ku peesi yaffe nga bwe twagala period naye kati sawa zino Yes, tuliko NCK TV nkugamba kimu nti wabanga tuna subscribinga kikade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tuvaawo.